Bannange bakyala baddalingi bange abalungi mugamba mutya kansubire muli bulungi leero ndi nammwe bakazi mufaaki n'ensi banaye kambabuulire omusajja waliwo ebigambo by'otamugamba ng'akuzina ng'ebigambo ebyo Katonda n'akuvaamu ne biyita kulimirwa omusajja oyo tagenda kuddamu kukolaba kyekimu ate binafuya naawe omukazi olaba babikugamba n'owulira ng'onafuye n'owulira nga towera n'owulira ng'oweddemu amaanyi kati ate omusajja abasajja naturally balina ego waliwo ebigambo bye mulina okubeera nga musibira ku lulimi lwammwe nga nawe oba owulira nga kyekituufu nga nawe tuba tuli bakukyogerako tosobola kukyogera mu kikolwa kya mukwano nti we kiba kinnuma nga mpita njagala kutereezaamu kubanga nze ndi muntu asupporting okwogera communicate but when and how is the key. You know waliwo kye tuyita better communication in relationship. Twakisomako nadda kinyonyo wano ku YouTube. Better communication in relationship. Kye kigenda okuwangaza omukwano gwammwe oba in intimacy. Rather than okwogera ogwogezi nti bagambye communicate kaakati yogera. N'oyogera w'otasaanidde kwogera, n'oyogera by'otasaanye kwogera, n'oyogera ebitanyumira matu ga munno. Ekisooka. Omusajja n'omusanga nga talina maanyi mu butuufu nga wa seconds 2-3. N'omugamba nti biki bineeno oba n'oyomba kubanga muyomba nkitegeera kyo binyiiza naye okimanyi nti omusajja oyo gw'oyombesa osobola okumubudaabuda n'omuweeweeta n'omukwatirira n'omulimbalimba n'omuzeno n'omuzeeri n'asammula n'ayima munansonyiwa okimanyi nti asobola okuyima yo okimanyi nti naawe kennyini ng'omuntu obukodyo obwo mbusomesa neero nabusomesezako kumakya n'okozesa ku bukodyo n'obeera nga omusajja w'omuwangaaza n'abeera ng'asobola okulwako mu manayo instead of okumuyombesa bannange muyomba bannange mwogera bubi nonnejjesaamu empale obadde oli wano mpeeweeta bulijjo neegayira n'omutunuulira oseka ki bannange omusajja omuleka yenna omulinnyeeko omanyi omuntu ngo balinnyako ne bakuyiwako amazzi n'onnyuguga ati ne bakulinnyako ne bagenda tekyetaagisa kyokka nno nga gw'obikola bbaawo kati n'oyima n'oddamu n'omukwatako ne kagaana okusituka neera n'oyomba tekajja situka tekajja omusajja n'akuvaako n'agamba kaŋŋendeko ebbali n'atuukayo nga wali eri mu kutambuza ekintu ng'asabula naye ng'ate ggwe wali omulaga nti talina makulu talina kyakugamba tabitegera byakola kale ng'omalamu amaanyi bambi mikwano gyange emirungi ba dearest ebintu ebimu bye mukola tebinyuma si birungi omwagalwawo oyo omulaba akwagala nnyo nga bw'omwagala omwagalwawo oyo omulaba olina okumwegendereza olina okutegeera nti ebintu ebimu olina okubimanya nti bikolawo ebiti ne bwebiti banaye omusajja mulabirire mubiyite akasolo kabanga okasanze nga tekaliimu maanyi tewetaaga kumulangira tewetaaga kukinyumyako mu banno mumulaba kusiba bupale kalabe omusajja n'alengera mikwano gyo ng'akimanyi gyonna gimanyi nga batalina maanyi ga kisajja n'abeera nga yeeralikira ate nga nze nkakasa abasajja abamu batalina maanyi ga kisajja bakazi bamwe kyekizibu gwetoneza kuzina mmana ng'omukazi ayomba n'oŋŋamba nti amaanyi ogenda gafunawa goloboza gwagalagira nti jangu yo emotions ze zipushinga obwagazi bwo ebirowoozo bye bipushinga akasoloko kati ebirowoozo byange bijjudde bukyayi biraba omukazi anvuma anzuganya nzize eri bw'ate kati mbumbeere nga nina amaanyi agamuzina nga gavaawo togenda kubeera n'amaanyi gazina mmana so bakyala baffe aba bakyala bannange muyige okubeera ng'omusajja munnange waliwo by'otamugamba tuwe tudda ku sayizi omanye ebintu bibiri ebikyasinza okuluma abasajja omusajja osobola omuvuma byonna naye omusajja okumugamba kigambo tomalaako ne waba kimanyi tamalaako kati oba njini kaki ne waba kimanyi naye kale kaakati nga tuzze kale mu mazima oba onyiigira ki kale oba bagambye nga bagambye mu bulungi kano laba nkwogedde nampolampola saagala bakazi bakawulire nga bagambye mu bulungi tonyiiga Terezaamu saagala ogambe nti tugenda kyogerako for example bwe twogera ku maanyi ne nkugamba mu bulungi ne nkugamba mwami wange omulungi naye munnange ng'ondeka mu kkubo ogenda n'ontinkuula n'ondekaawo tunoonye kadagala mpulira nzenna bannange ekyo kitegeerekeka nga nkyogeddeko mu bulungi mu bukkakkamu omwagalwa wange n'akitegeera nga siboggodde nga sireekaanye nga sivumye nga sisaaze waliwo ebintu ebitasaagirako nga tosobola kubisaagirako naye bakuwaanawaana
Kati bwe tudda ku size mbagambye ebintu bibiri ebisinga okuluma omusajja. Toyina maanyi akasolo ko katini. Omusajja ne wabanga akasolo ke katini n'omugamba nga kanene ng'akiraba nti kanene n'omugamba nti katini. Munnange nze simanyi bwongo bwaffe bwakola. Obwongo bubeera bumugamba katini era aba akakebera buli ssaawa. Asobola n'okufunayo omulala akebere amuzine amubuuze oba akasolo katini oba kanene. Naye ng'ani amutuusiza ku mbeera emutuusaawo. Igwe amulangira amuvuma amulaga nti alina makulu. Omusajja ne waba alina akasolo nga katini ng'okalaba nti katini tekyetaagisa kumubuulira nti akasolo ku katini. Kati omusajja ali mukozi n'olimubuuza oyingidde nga sikuwulira n'agamba nyingidde n'omugamba sikuwulira otegeeza ki maada. Ate osobola n'okubeera ng'omusajja omugamba nti akasolo katini nammwe abasajja abanoonya eddagala erigeza obusolo nze mbatunuulira ne mbasaasira. Sooka weekebere ddala olyetaaga. Okimanyi nti omukazi asobola okuba nga ye mugazi ku ggwe. Waliwo abakazi nga balina emmani engazi. Ng'obuzibu si bubwo nga ggwe oli mu average naye ng'omukyala yawuukuuka dda oba naturally nga mugazi. Kati n'alyoka akuteeka ku pressure n'olyoka onoonya eddagala mbu omusanyusa kati bw'akulekawo gw'onaafuna anaagumiikiriza omukira gw'okoze. Kubanga oli gukola si kululu. Gukolera oli omaze okumukolera agenze. Ate nammwe abakazi instead of complaininga ku mukira gwa munno oba ku kakira k'omusajja nti katini. Lwaki togamba nti kanoonya eddagala nze nkendeeze ku mmananfunze mbeere tayiti omusajja wange asobole okubeera nga nzina ng'anyumirwa nga nange nnyumirwa. Olowooza ddala ddala ekyo tekisingako ekyokubeera nga ngamba nti omusajja simanyi akakira katini. N'olangira omusajja n'oyomba nti obadde oli omwo olinga nzannyirako obuzanyizi siina kyempulira nga kiki ennyo ekikutuusa ku ekyo waayi kiki ddala ddala kiki kale mbuulira kiki ennyo. Bannange mwebeereremu bantu bange si birungi ebintu ebyo binyiiza biruma omuntu aggwamu amaanyi atuuka n'agamba naye omuntu ono antwala kubaaki nga takitegeera. Fuba okulaba nti omwagalwawo at least omuwe ekyo ekirungi kyeyandiyagadde nawe kyewandiyagadde abeere nakyo mu budde beera companion we. Akasolo katini tukoze tutya waliwo busitayiro bwe tugenda okukozesa. Busitayiro wetumbuvaako nze kangende nfunzeemukko. Okufunza wetukuvaako nange nina obukodyo bwe nsobola okukozesa okuba nga nfiiringa akasolo kwako akatini nembeera nga nkawoomerwa rather than omulangira bana musajja n'omutambuliza ku bunkenke n'akolako akantu katini n'okimujjukiza. Ekyo si kyekintu ky'ogamba munno gwewandibulidde otya singa obeera ng'oli na bukalu omusajja n'abeera ng'akiyimba oli mukalu wandibulidde bulungi. I doubt. Bw'kiba tekisobola kuwuliza bulungi ne munno tekisobola kumuwa ssanyu era tekisobola kumuwuliza bulungi. So munywanyi mweddeko, bakyala mweddeko. Abasajja bammwe bajja kubalekawo bwe banaaba balekawo nga munyiiga nga muyomba naye nga gwe wamuleetedde embeera eyo okkulekawo. Mubeere bulungi. Nze nsigadde nze senga ffeeyi wammwe 2560 weerabira ku subscribinga ku likinga n'okukomentinga. Mukama abanjagalire abankuumire mubeere bulungi mweraba. Yeah.